Mike soko olindeko. Ogenza tolese sente zako esawaka. Nkulekera za kinga n'okufumba tofumba. Oyagala nsibe nje ate ngo alina okundabirira. Kwenye kati Tanzania alina okundabirira. Ng'oli musajja so okwerabirira. Nigunga saaki. Lwaki todda lumwe wamwe n'ekimanya nti ndi muwuulu. Mpa transport nkuvire basi kyagasa wanino maka. Kale kangende mukole mulindi. Mike naye ng'ejoyogera nange eraga nti sikyalina makulu gy'oli. Sigasa sina mugaso gy'oli. Ng'olowooza ki? Rita nakusaba ekintu kitono nnyo. Ofumbe emmere gye nsobola okukomawo ndi wange wano lwaki ng'avudde ku mulimu. Ne kikulema. Kati bw'oba tosobola kunnyamba then lwaki mba nfaayo gy'oli? Mike oli serious ogenda nga tondekedde sente zako esawaka. Wadde oteesa ki? Kale bwekibala nkufumba kwe kukutta. Leka sente nfumbe. Okakasa? Nja fumba. Rita bwe nkulekera sente z'emmere manya mba nina okoma wano kulya lanchi. Tewali buzibu. Omanyi weesiriwaza nnyo. Kwata. Ebale. Why do you want me to change? This is me, this is who you married. Being married doesn't mean I should set my joy down. Heavy being married doesn't mean I should forget who I am. You just have to love me as I am. Kansoke nkubuuze. Singa taata ayagala nfumbira omusajja omusiraamu. Onkyawa. Ekitegeezo oyagala musiraamu. Si bwe ngambye. Kukoddemu kye nkubuuziza. Sikukyawa. Ate bwe kiba kikwetaagisa okutuuka. Buneefuuka omusiraamu. Lindako, eno emboozi ng'ogivuga ogitwala walala. Ekitegeeza kambuze, taata oyo atakwagaliza musajja atali musiraamu oba? Kale nabadde sikitwala nnyo ng'ensonga. Ne ku ekitiibwa kya family nalabanga. Kitegeeza osazeewo ogende n'omusajja taata wo gwe yakufa. No, Lex. Gwe njagala. Kyokka tosobola kusinamuka ku lwa laavu yaffe. Ku ekitiibwa Haji kyaba agenda okukuwa. Kati lwaki wali omumalira obudde ng'okimanyi taata wo tagenda kukkiriza musajja atali musiraamu? Please. Toyogera bw'otyo. Nja kirowoozaako. Neetolwawo dear. Haji yatuwaddeyo just weekage. Kale ndowooza ogire ogende. Bye. Wadde kapeg. Nja kulaba awusiyo. Kansubire nti tolowooza ku kyakusiramuka. Nedda ssebo. Naye watya we neekyusa. Mwanaffe lwaki oba otuuka ero n'olwa ssusu? Watya nga obutasiramuka kye kigenda okunnemesa okufuna Jamila? Sebo, okukyusa eddiini tekibanga kukyusa time nti ogenda kukola interview. Kirina okuba nga ekintu ky'amakulu nnyo gy'oli. Kitegeeza kino kiraga butya bwe mba mwagala okusiramuka obusiramu osobola okuba ye. Sebo kyo si ky'amakulu. Tokitegeeza. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu Jamila ye musanyufu. Mwana waffe kati oyagala kutandika kwogera by'otamanyi ogoberera amateeka g'eddiini etaliiyo olw'okuba oyagala okusanyusa omuwala ne kitaawe. Leka naawe kati watya wakizuula nti wamulimba. Tasobola mba ngenda kifuula kya ddala. Ku lwaffe, ku lulwe ne Jamila yennyini. Okitegeera muzeeyi wasanyuke atwanirize ne Jamila abeere musanyufu. Ekyogala Jamila ye takigwana ekyo.
kati famire bwekizuula nti wasiramuka. Famire ya Eyiyo. kati gwe kyogaba bo tebanjagaliza ssanyu. Omuntu bwe yeesaddaaka ku lw'omuntu gw'ayagala ekyo tekiba kitundu ku laavu. Ya kiba kitundu ku laavu naye mwana affe okufiiririra enzikiriza etaliiyo ekyo nedda. Jamila alina kukwagala nga bw'oli ne bwe kiba nti ayagala ggwe okyuke. Then I will see a number. Aite kyomanya sobola kukkiriza ku risikinga kufiirwa Jamila. Kino ekyo tugenda kifuula lwiro. Kale kusabire. Mama Fahima, sente ozirabye? Nteeseko gumu kitundu. Kale naye simanyi nakumanya. Mama Agnes asobola okumpa ennamba ye n'atwalamu eyange. Anti mbadde nfunyemeko ka emergency ate nga namba yange eri wala. Kale ngenda kwogerako naye ndabe. Kale Hello? Mwakoze? Mbadde njagalayo emmere. Omuceere, amatooke n'ennyama. No, totekako lumonde. Njagala emmere yo gyete ku ssaawa 8 obutasussaamu yadde. Kale. Nkubuuza tonziramu onani goyimiridde naye ziramu toyiramye mwana Haji kakkana omwana tomukuba gwe bino biveemu nga mirimu gye gy'omukiyungu kino kiri wakati wange ne muwala wange gwe wasazeewo onswaze ono yani goyimiridde naye yogera ye Alex omusajja gwe nagamba agenda okujja. Alex ate Abudu gwe waŋŋamba kitegeeza wannimba oleta omusajja omukafiri maka gange. Kyoyogera sikyali anjagala muntu mulamu era nfaafu. Sirika togenda kufumbira musajja atali wa ddiini yo era tekigenda kubaawo. Haji sooka omuwuliriza. Nagambye bino biveemu. Ddamu oyogera ekigambo kyonna ogenda fuluma amaka gano kati ate ggwe wannimbye n'otyoboola ekitiibwa kyange sigenda kukikkiriza okikola ogwokulu kuleeta mukafiri maka gange. Never! I should set my joy down.